lunaku lwakubiri era essaawa ery'emu n'eddakiika ezigwamu eddakiika nga 2 era butelevu ku programu Obulamu bitanaluka embeera nziguse nayo okulaba nga twogera ku nsonga ez'enjawulo nga zikwatagana n'obulamu. Programu eno mbeeramu ebintu bingi. Gwali ku Delta TV essaawa zino oba munno nga taliiko wandibadde era omuyita kubanga bingi nnyo byabeera asubwa mu programu eno ate ng'asaanye okubeera ng'abimanya asobole okubeera ng'asigala mulamu. Buli lwakubiri twogera ku bintu nga embeera. Omuntu alina embeera yo yazaalibwa nayo oba agifunye bukulu naye nga teribona tubeera twogera embeera eyo omuntu asaana kubeera nga agikuuma atya okubeera nga tesajjuka taba mu mbeera kiyitiridde ebirwadde okugeza nga Down syndrome, hemophilia, autism. Ezo embeera ezo teziwona abula omuntu abeera alina byakolako okubeera ng'asigala mu mbeera ze zateekeddwa okubeeramu. N'ebintu ebirala ng'omuntu ng'alina ekizibu yennyini tutera okuba kyaza wano oba ne twogera ku ndwadde ezimu gye wali ofunyeeko naye nga yawona oba eyinza okukulumba naye nga tomanyi ngeri ki gy'oyinza okubeera nga ogyewalamu. Kati n'olwayerera ninako omukugu nga bulijjo sibeera nzekka mu studio mbeera n'abantu ab'enjawulo ng'era olwayiro tulinako gwe tuleseeko wano nga guyinza okuba gwe mulundi gwe ogusoose okumulabako gwali eyo nga kasooke yeeyanjule oluvannyuma yenda kubeera nga kutegeeza omulamwa gwe tugenda okubeera nga tusimbako essira. Tusanyusa okulabanya. Nange nsanyusa okubeera ku Delta TV ku programu eno ey'obulamu nga Manya nze Bukira Sumaya nga nasomera near East University in Cyprus nga nasoma busawo nemala nenkuguka mu bya nutrition and dietetics okusinzira ddala mu baana bato n'abakadde. Mwewuliddeko mukugu mu byendya naddala mu baana bato n'abantu abakuliridde mu myaka. Waliwo tugenda okusimba essira ku mulamu okugamba nti health aging kigambo kiri mu Luzungu. Bangi muyinza okwebuuza kiki. Health bwe bulamu, aging kwe kubeera nga okuliridde. Yes. Aging process y'okukula nti ova mu buto childhood n'odda mu buvubuka awo n'odda mu bukadde menopause n'odda kati ate mu bukadde obukootakoota. Kati eyo kye tuyita aging. Eyo process gye tuyita aging. Giri emitendera emeka? Ogambye ng'oli baby? Baby, from infant, toddler, childhood, teenager, adulthood, then abakadde. Ndowooza okiwulidde ekigambo kye kitegeeza kati ate bwe tugattako health aging. Kubanga tulabye aging kwe kubeera nti omuntu agenza akulira gy'emitendera omuntu gy'ayitamu okubeera nga akula. Health aging tusobola okukiyita omuntu okubeera nga mulamu nga bw'akula naye nga talina bulwadde bumuluma, talina ali physically healthy, asobola okutambula, asobola okwogera, awulira bulungi, alya bulungi nga talina bimuluma. Kwe kubeera healthy. Kubanga waliwo abakadde still naye ng'omulaba akyali omugongo tegwefunyizza. Kati oyo abeera ali ku healthy aging. Yava buto nga ali healthy paka ne mu bukadde tebumuyisizza. Ekitegeeza obulamu bw'okubeera obulungi mu bukadde ng'oli mulamu ng'oli myaka 6, 7, 8 okubeera ng'oli mulamu bulungi kirina kuviira ddala eno mu buto. Yes, kirina kuviira mu buto naye era n'abakaddiye nga tebali ku eyo enneeyisa eya healthy living tekibeera kikeerezibwa okutandika okulya obulungi okubeera nga tebatudde butuuzi okubeera nga bali active. Kati omukadde w'emyaka 8, 9 egy'emyaka egyo omugamba otya nti alina okubeera nga tatudde butuzi kubanga abamu mbalaba nga abeera tekyasobola nawa kutambulako okutuuka wali. Babeera basobolera ddala. No, watuukira awo nga tasobola kutambula na kwekolerako kintu. Either age eba egenze nnyo obanga kuva mabega abadde tali active kwe kumuyisa we batyo mu mbeera eyo obanga alina obulwadde obumutuuzizza
nga bwe bumufudde okubeera nga takyesobola omubiri gwe tegukyesobola. Kati omukadde ono omuntu oyo tutunuulira obulamu ng'omuntu agenza akulirira oba omuntu akuliridde biki ebiyinza omuyambako okubeera nga emyaka gye egy'obukadde emyaka 7 emyaka 8 asigala nga omubiri gwe ogulaba akyali mugumu? Ekisookera ddala tulina okwegendereza environment ze tubeeramu n'ebyokulya bye tulya n'emirimu gye tukola kubanga tutera okwagala nnyo okulya emmere ey'amangu mangu ensiike oba nga kati ensi bweri nga tulya mmere ya fast food zi KFC chips chicken ezo ze twagala ezo kati ne twerabira nti tulina ku plate y'omuntu ekisingako kirina kuba envandiirwa vegetables okusinga emmere naye which is not the case. Tulya nnyo emmere nga yesinga envandiirwa most cases. Sometimes ne bazikuterako ne bamuterako nakatibuga nagame byosibiri ate nga bye bisinga okumugasa mu mubiri gwe. Kati n'ekirala abantu environments babeeramu nga babeera mu mining industries mu industrial areas egyo emikka egibayingira n'ababeera gye bamining omunnyo ebyo byonna bibaleetera endwadde in the long run tebagiraba kati naye eyo mu bukadde bibamana ne bibakomerawo. Then ne weight yaffe tulina okugifaako from childhood. Tulina pear shape ne apple shape. Fena tumanyi shape ya apple nene makati then pear ntono ejja bweti kati eyo shape eri ennungi ku muntu because bw'obeera ne shape ya apple buli kimu kiba kijiraawo kyobola abantu bafuna embuto zinennene addala abaami kati kiba kyangu emisuwa gy'okukloginga buli abafunye stroke bafunye cholesterol mutima pressure sukaali ate kasita sukaali akukwata buli kimu kiba kigenda kukwata. Ali ku Delta TV ndowooza owulira ebintu by'oyinza okukola gwe agenda akulira mu myaka naye oba tonnaba kugenda nga okulira myaka byosaanye okubeera nga okola osobola okubeera nga wokaddiira oba oli mu biseera byo eby'obukadde by'oyinza okukola nosobola okukuma omubiri gwo nga mugumu bulungi. Kakati waliwo n'ekirala kyetuleseeko emabegaawo tuyinza kulabira ku ki myaka emeka omuntu gy'ogamba nti ono agenza akulirira myaka nga gye oba signs zetulabirako? No signs abamu abantu tulina kye tuyita menopause. Abakyala batuuka ne balekera okugenda mwezi ensonga zaabwe kati wategera nti nkuze. Then abaami balina andropause naye yaabwe erwawokko ebeera mu 65 naye abakyala etera okwangwa myaka andropause kiki? Andropause abaami okutandika okukula tugamba nti bakaddiye tasasobola kuzaala abatakyasobola zaala kati awo omuntu atuuse mu menopause omukyala oba omwami gwe tugamba nti akuliridde mu myaka because most functions aba azivuddeko takyasobola kuzaala takyasobola kukola kyabeera alina side effects nyingi omubiri gubookyerera teyeebaka bulungi for like 2 months ng'atuuse mu eyo stage. Abakyala abasinga babeera n'eyo effect hot flashes omubiri teyeebaka bulungi entunuusi ezo zonna side effects za menopause. Kati egyo emyaka gy'ogambirako nti omuntu akuliridde aba atandise okukulirira mu myaka kubanga kati ebyabaana bato batakyabisobola. Waliwo obubonero obulala ng'oggyeko ng'ebirwadde ebyoku? Ebirwadde byo bikwata naye n'abaana abato ennaku zino balina ebyo ebirwadde. So omuntu kisinziira engeri gy'azzaakulamu ne wabadda lifestyle ye kati bye birwadde okumukwata okumukumu. Naye waliwo abagenda mu menopause ng'ali fine bulungi nga talina kirwadde just atuuse menopause.
nasigala n'obulamu nasigala n'embeera ze za bulijjo. Embeera za bulijjo weziri naye nga just atuuse ku eyo stage nga akuze nga tawuliridde kwokerera mu mubiri. ezo side effects za menopause zo zirina okubaawo. Zirina okubaawo kulaga nti ye tutuuse. Okay. Kakati bintu ki kubanga abantu waliwo omuntu gw'olaba nga tannaba kutuusa kadde ng'egyo emyaka tannagituwako naye nga omutunulira olaba alinga akulidde emyaka nga wagamba alina emyaka gino owakana. Bintu ki ebivirako abantu wamu okubeera nga bafaanana nga bakuliridde mu myaka? Generally abo abantu babeera mu mbeera ya bulijjo tugambe okukozesa ebyo ebizigo ebi-lightening skin ebyo nabyo bireetera omuntu okukaddiwa mu face mu ndabika. Then ne weight omuntu aba akubalira mu myaka mirala. Then wawo n'ebirwadde ebikufuula your body shape okukyuka. Omubiri ne gubeera nga teguli balanced nga tolina shape. Nga bagamba oyo omukyala alayika wa myaka 3 kumbe olinga 25. Naye nga face eyo bye tusinga ogikozesa because face yetera okulaga omuntu emyaka gy'aliko. Naye era by'ogiriisa byekuwa. By'ogiriisa bw'ogiriisa greens ekuwa birungi. Ogiriisa KFC oyinza obeera lucky n'okuwa ebirungi because of family history nti face zammwe zibeerawo zityo oba emibiri mwina beera batono but in the long run mu bukadde kirina okulumba. Okay. Ali ku Delta TV ndowooza owulira kye tuli mu kwogera ku bulamu okubeera ng'okuliridde mu myaka naye nga osigadde oli mulamu bulungi si kubeera nti owezza emyaka 6-7 n'ate nga obulamu bwe si bulungi. Kyetwogerako kubeera ng'otusemu egyo emyaka naye nga omuntu wakulaba ate takuwa myaka egyo si ekyo. Omuntu wakulaba nga takuwa myaka egyo. Waliwo ate nga factors twogedde ku bye tukola ebyetukola nga ffe abantu ebiyinza otuviirako okubeera nga tukaddiwa nga tetufaanana na myaka gyaffe. Kati ate bye birina okubeerawo bye tulina okukola ejinga obulungi. No waliwo nga oba bye twayogeddeko ku menopause bye biteebereka. Ebiteebereka. Yes, bye mbadde ntegeeza kyetubeera twakyo because ebirwadde byonna byonna osobola byewala si nti babikuteekako birina okukwata. Okay, kati ate biki omuntu byasaana okukola byayinza okukola okubeera nga yeewala okubeera nga tafaanana myaka gye ng'afaanana emyaka gye. Tugambe olina myaka 4 naye nga tebakuwa myaka nga 5. Togamba nti ndi myaka 36 naye ng'omuntu awakana. Kati omuntu alina ku improving a diet ye alina okumayininga mmere gy'alya si kumala galya buli kimu nti okay saawa za lunch ndidde ki kyasanga kyalya oba migaati oba keeki n'amala galya buli kimu. Then tulina health screening kwe kubanga ogenda weekebeza ebirwadde. Tugambe mu mwaka oba 6 months ng'ogenda weekebera especially ng'olina family history nti ewammwe mwina ekirwadde kya cholesterol, mwina ekirwadde kya cancer, mwina ekirwadde kya sukaali. Kati ezo health screenings zikuyambako okitegeera nti oli ku risk kuba bakugamba ogenda ku screening bakubuulira nti nno ggwe oli ku risk efuna cholesterol olina kukola booti ne booti ne booti okumwewala. Kati awo nga kikuyambako ku taking a precautions okubyewala ebyo ebirwadde. Then ne exercise sigamba nti mugende nnyo mu gym just olina okubeera active nga si olunaku lwonna oli ku ssimu naye ng'otudde awo webakusanze emmere webakusanza buli kimu oyimuka buyimusigera mu bathroom n'okomawo. That's bagita sedentary lifestyle. Abantu abamu bagibeerako nnyo nga babeera awo ne batuula mpaka
then n'okwewala environments ezituleetera ebizibu ebyo nga ezo industrial areas, mining areas, n'ebifo bye tubeeramu tugambe gy'okolera abantu abasinga banywa omwenge, bafubi basigala biki, olina tetuganye oveeyo naye olina okubeewala because in the long run ojja kunaawe beggattako. Kati kyogamba ebintu ng'ebyo bireetera omuntu okubeera nga tafaana myaka gye kubanga anafuwa. Kubanga waliwo bye tulaba nga omuntu alina emyaka 7 naye ng'akyanywa sigala. Era in the long run nkugambye tekyebereka. Still it has to catch up with you mu old age kwa kibe ki nga wayisewo ebbanga kirina okukakinga up naawe tosobola kidduka. Kakati abaami betulaba talina bulwadde naye olubuto lunene nga lunene nnyo naye nga li healthy. Eyo effect ya mainly alcohol. Ng'omulaba afaanana bulungi naye nga olubuto terumuggyako. Ye amanyi oba just byalya naye nga omwenge. Abamu bakitwalanga na mirembe oba ssente. Ssente. Ssente ogamba yadda olubuto ssente. Kati awo ayinza okugenda mu gym n'agenda mu gym naye nga n'omwenge taguvaako olwo olubuto terusobola kuvaako kakola atya. Wadde okola dduyiro wadde okola gym olubuto naye n'osigala ku mwenge. Terusobola obeera nga ayozeza n'oyanika mu ttaka. Then not keeping a healthy weight because abantu abamu abatono ng'alaba mutono kati nga gwe oyinza oba olina cholesterol amasavu amabi mu mubiri naye nga tokimanyi because oli mutono because tuyina concept eri mu mutwe gyaffe aba Africans nti abalina cholesterol balina kuba banene ate nga like oba obesity oba ki naye ng'ate abantu abasinga abatono omulaba bagamba afunye stroke kumbe amasavu gagenze ne gazibikira omutima nga takimanyi nga muntu mutono just because maybe waliwo n'obuteekebeza kirwadde ng'ekyo mugamba kino tekiyinza kumbeerako olwa enneeyisa yange olw'embeera zange kati. Then ne stress ne depression bintu bitta nnyo abantu mu nsi naye tetukitwala serious ffe ng'abaddugavu. Gamba yese atya kati stress aleetera omuntu okwetta. Yeetera omuntu eketta, aleetera omuntu okulabika obubi ng'alabika atali myaka gye, aleeta ebirwadde ebirala. Bw'obeeraawo omutima ogustressinga, mind teriiyo, otandika okulya ebitategeerekeka nga ofuna obulwadde oba n'obutalya nga ovaamu okufuna ekintu ky'otamanyi. Kati nga tukyali ku nsonga ya stress kubanga stress etawanya nnyo abantu bangi era nga bw'ogambye ereetedde abantu bangi okubeera nga bejja mu bulamu bw'ensi eno. Omuntu agikuumya atya kubanga abantu balina ebizibu byabwe ate nga omuntu waba alina ekizibu toyinza mugaana kweraliikirira toyinza buteeraliikirira ng'olina ekizibu. Omuntu asaanya atya okubeera nga yejjamu eyo stress asigale ng'alabika nga atagirina kubanga waliwo newobeera nga obadde ne stress naye ne bantu n'obeeramu ne weebuzaabuza n'olaga nti oli musanyufu tolina kizibu naye bodde eri ng'oli wekka ekintu ekyo kikomawo kati nkoze nti okubeera nga ndinze ekkeera naye nga yatikikomyewo. Stress eyo ekisookera ddala kwe kukkiriza nti ekizibu weekiri kibaddewo either olina solution oba toyina. Osooka kikkiriza gwe nga otakikkiriza kigenda kulya. Kati oba ofunye ekizibu either ofuna omuntu gw'oyogera naye gw'oweesiga oba maama oba muganda wo n'okimubuulira kubanga w'obuulira omuntu kikuweyinga off obeera wejjako ko omugugu ogumu wadde kisigala kikyo naye kiyambako. Kati omuntu bw'aba mu society neyeebuzaabuza nti she's fine biki n'amaana adda ewuwe n'akaaba kubanga ekyo ekizibu tannakikkiriza nti kibaddewo. Kati bw'oba okikkiriza ng'odda wekkawe kati ne bw'obeera wekka tekikuaffecting nga luli ng'atannakkiriza naye ng'onoonya solution toli ku kino kizibu bannange naye kati ng'omanyi solution ki ngenda kukola ki.
si byakuddaawo naye abantu abasinga tweterekerako ebizibu nebituulya omuntu negundi oyo yakoga simanyi yalwala kumbe stress then abamu nekibayitirirako ne betta kati omuntu aba alina waliyo ne solutions endala alina ogenda for therapy olwokuba wano simanyi oba bazikola then tulina ne aromatherapy bakozesa oils wawo essential oils bakozesa ozi breathing in zine ekintu kyezikola muscles ne brain chizi relaxinga stress oyo nalema ku affecting ng'omuyina naye tako affecting body parts. Okay, stress affecting obwongo ne muscles zonna the whole body wina kyobulango osanga omuntu nga gweredde tagwera mbirowoozo byokka wabula n'omubiri ariko tetatiye ebimu byetusobodde okwogerako mu kitundu kino ekisoose tuli mu kwogera ku bulamu bw'omuntu akuliridde emyaka omuntu agenda akulirira mu myaka ng'omukyala atuuse mu menopause takyagenda mu nsonga z'ekikyala okuva ku egyo emyaka waggulu n'omusajja ng'atuuse mu kiseera ekyo nga takyasobola kuzaala gye emyaka gye twogerako okweyongera waggulu twogedde ku bintu bingi ebiviirako abantu nga ffe bye tukola nebituleetera okubeera nga tetulabika myaka gyaffe wamu n'ebyo ebitewalika nga byo birina okubeerawo olina okukaddiwa n'engeri gy'oyinza okubeera nga weewala ebintu ebyo biyinza okuviirako okubeera nga tofaanana myaka gyo oli myaka 3 naye omuntu akuwa myaka 4 omuntu omugandi myaka 25 agamba nedda egyo si myaka gyo bingi nnyo era tugenda kubeera nga tweyongerayo mu kitundu ekyokubiri tugenda kuwumulamu katono tusooke tunywe ku lwendo lw'amazzi mu kitundu ekyokubiri tugenda kwogera ku bintu bingi ng'ebirwadde bisinga okukwata abantu abakuliridde mu myaka n'engeri gye basaanye okubyewalamu twogedde wano ku dduyiro omuntu akulidde mu myaka asobola kukola dduyiro ng'atya tukomawo tovaamu. Satu kiki yene namba 3 laba ono kiri 3 ku Airtel so sinyanga bwe kibadde kozesa siringi 3 buli katikitiki okukuba ku mikutu gyonna wano mu Uganda. Ng'oli ku Airtel kubira ab'emikutu emirala gyonna ku siringi 3 zokka buli katikitiki. Kaakano yogera na buli muntu ku buli mukutu gwonna akadde konna ku siringi 3 zokka. Twazisaze. Airtel, the smartphone network. Airtel elungamizibwa Uganda Communications Commission. Wabula City Bridals eliluno era gomugole anonye ekyokwambala ku mbaga yo lekera okuzunga anti kulono yalese stock omupya yalese gowns eza Cinderella, gowns eza fitting, gowns ezijjayo emibiri emirungi, gowns eza pure white kakuneno kweyatadde ne changing dresses eza katonya atenga alina n'engoye z'emperekeze ez'omulembe nnyo jukira nti bw'opangisayo gown akatete ka flower girl kabeera kaweereere ebbeeyi ebeera yakuteesa ate era ng'osobola n'okusasula mpola mpola alina ne motoka z'abagole ezipangisibwa nga kuno kwogatta n'ebyokwewunda byonna ebijja okuyamba okubeera ng'onyumira ddala ku mukolo gwo. City Bridals ali Kamukamu Plaza, Kwentebe Road, edduka namba GF34 mukubire ku ssimu noti 752 City Bridals yambala gown ey'ekirooto kyo. Uganda Wildlife Education Center Entebbe Zoo kyekifo wano wojja okulambula olaba ebisolo byonna eby'omunsiko nga biri mu kifo kimu. Amasomero, famire, bika mwenna tubaaniriza ate kati zoo tujongeddemu ebirungo kati ate zoo kifo ky'amasanyu nnyo. Oyagala kulaba ku nsolo, binyonyi, byewalula, oyagala kumanya bikwata ku muziro gwo oba kusoma ku nsolo yonna, omuzadde n'omwana, abalambuzi, abaana b'amasomero, ekifo kiri kimu. Uganda Wildlife Education Center Entebbe jangu weekubye ebifaananyi ng'olina ensolo obeereko ne ky'onyumiza banno. Nkugambye nti bino byonna ku Uganda Wildlife Education Center Entebbe. Ngenda tusomweza 2 Septemba.
Tusasira ali ku Serena Hotel mu the best of Catherine Tusasira. Yes, have a woman. Ali ne Golden Band ne mikwano gye gyonna egiyimba live to stage. Shillings emitwalo 10 emmeeza ya bukadde busatu. Omugenyi omukulu ye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. Ngabiri mu Lumundi Can Resort, abiri mu Bill Rose Gardens Chengera, abiri mu Sanvu Whispers Kanyanya. Wonna omutwalo gumu. Kati wano wetwetagira ebyana bi 4 wheel bi double beef magulu 10 ebyana bitundula 6.5 ebyana bi 4x4x5 nagatipata mugalekayo biwagidwa Rose Form Bukedde TV Liberty Auto Parts Sema Properties Tripai Overseas Kusasira Products Weva Water Hatana bitegekebwa Kedi Events and Beyond.